yesu olwaleero ekisa kyo we kiri amaanyi ge we gali agayamba amaanyi ge we gali agalokola amaanyi ge we gali agakomyawo essuubi mu bulamu bwo sembeza yesu sembeza yesu sembeza yesu mu Uganda sembeza yesu awonya atyalokola yekuwona amazima n'obulamu amazima gewetaaga gali mu yesu emirembe giwetaaga giri mu yesu essanyu liwetaaga limuli yesu eno sande naye abantu bangi nga tutegeeza essanyu teriri mu maana ate kiyitirira essanyu teriri mu enaku ezakukola kibeera kiyitirira essanyu liri mu yesu sembeza yesu sembeza yesu olwaleero sembeza owekisa singa bekisa sembeza ow'omukwano asinga b'emikwano sembeza ow'obakuumi asinga sebakuumi ekisa kyo wekiri ekiyamba wano akatogo kangi ga mu ekisa muntu kyo wekiri ekikuwanirira olina kubeera ng'oli stede ekisa kyo wekiri ekikuwanirira olina kubeera ng'oli stede gyobola nga baaga abantu bazikwatira mu maaso kati ng'omukyalo oyo baaga agikwatira mu maaso sembeza yesu olwaleero otagikwatira mu maaso kubanga yekuwona amazima ogenda okutuuka nga byonna temuli byonna byobadde oyinamu nga temuliimu wadde so olina okubeera nga stede kati waliwo n'oyo omukyalo oyo ajja oyo naye wuyo agitadde mu maaso olowooza alina lubuto kumbe ebbaaga gy'ataddemu olina okubeera abantu bona boolaba bbaaga baziteeka mu maaso ebyagala byakubabba bagenda ne bagamba nti Kampala si bibuga byabafala entu bwekyo bwekitegeeza so olina okubeera ng'oli stede essaawa yonna babeera stede bino babeera babikutwalako wali ifulisi abasasula omusolo bagenda bagusasulira awo kuba ekito bwe kiri
Ssekkanso abe bakutte eyo Ssekkanso e Uganda bw'ogenda n'otunda bwe batakukkiriza bakwata bukwasi ebintu byo nga babitikka batisse emifaliso batisse diziddole kati alina okubeera nga atundira we batakkiriza nti atundire embeera bwetyo bweri n'ekikwewuunyisa ate bano we bali kati simanyi bano abaliwo nabali be batutte enjawulo yo bo bennyini be bagimanyi. Buli kanyamagoola bwe yeetooloola kati ng'oyo atambula wuuli eri omanye wa kanso. Kampala bwetyo bweri mulimu okuyiriba naye olina kuyiribirawo kasi oyiribira Ssekkanso weetayagala omanye agiwunye. Kampala downtown babukutte nza okulowooza abantu. Kampala omuntu mungi ali mu Kampala olunaku lwali lwa Sande naye olaba abantu bangi Sande abimukubye tambula gyatambulamu naye ddala ng'alina gy'ava okuteeka ku mutwe. Wano eri eno mwalingamu oba simanyi wa mukyalimu
okusajja nga bagenda ne bakuba bwe bati bakubira engalo ne bakusongera ku mupiira ogw'emmotoka kati bakusongera ku mupiira ogw'emmotoka ne babeera beefudde mbu oba waliwo ekizibu emmotoka kyefunye nga bwogiviiramu we bakubbira then wakiseka nawo waali wamanyise mugenda lwakuba ennaku zino leka babagambako nga bagenda bakusiba ki nga mwabeerangamu abasajja nga bagenda bakusiba nti bagamba nti jangu emotoka yo tugikole naye nga nkulaga bw'otabeera steady byennyini byebagambye nti bifu byennyini byebaza oba ne bajjako ekintu ekiramu kyennyini ne bakikuddiza nti kino kibadde kifu nga ate kyeyo kyennyini ekibadde ekiramu enziba gye babbangamu abantu bwe batyo disorganization ogiraba onaava eno onadde eri already eri wanuwe otegera ku saidi yaffe ategeeza omukoneko wa booda olayiba booda banne we bajja bakulaga nti gwe okoze ensobi Kampala nti ombalaba Kampala downtown bwetyo bweri no kyekiguka wali ku Equatorial Mall okuzimba kuyitirivu obungi every corner niyo akabaka waabwe akyasinze okuzimba mu Kampala ebizimbe bamuyita Drake Lubega amwali eri wansi naye mu areas zino ez'owaggulu Drake Lubega akwata ekisooka